Okwagala ko kumpitiride ko gakulungi gakunene kwe kwakuleta monsi muno okutufirira omusayi gwe wayiwa eko logosa ogwo gwe gunkuma bulijjo ogwo gwe gunkuma ntambula nga sitya olw'omusaayi ogwayika gwantukuza dda ekigambo kyo Yesu mwe muli amanyi ago ge gankuma bulijjo ago ge gankuma ekisa kyo kimpitirideko nga kirungi nga kinene kyekyakuleta ku nsi kuno okutufirira omusaayi gwe wayiwa eko logosa ogwo gwe gunkuma bulijjo ogwo gwe gunkuma nze ntambula nga sitya olw'omusaayi ogwayika gwantukuza dda ekigambo kyo Yesu mwe muli amanyi ago ge gankuma bulijjo ago ge gankuma. Let's have the instrumentalists give us something. The sax, yeah. That is Cyrus on the sax. We have Elijah on the keyboard. We have David on the electric guitar. And that is Cyrus on the bass guitar. Well, if you know the chorus, sing along with me. Ntambula nga sitya olw'omusaayi ogwayika gwantukuza dda ekigambo kyo Yesu mwe muli amanyi ago ge gankuma bulijjo ago ge gankuma bulijjo ago ge gankuma.